Abakungubazi bagenze mbunje Kalangaalo mu district y'e Mityana okuziika Humphrey Mayanja, mukulu w'abayimbi Jose Chameleone, Weasel ne Pallaso. Reverand Fr Ronald Kasigazi yakulembeddewo emmisa ey'okusabira omugenzi ng'asabye abantu okuteeka ennyo Humphrey mu ssaala kyokka n'abajjukiza nti basaanye okukimanya nti essaawa yonna nabo katonda asobola okubatwala. Yagamba nti omulimu ogwo gwe yagumaliriza. Ani addako? Ani addako? Ayinza okubeera nze, ayinza okubeera gwe, ayinza okubeera omulala yenna, kubanga ffenna tuli ku front line, tuli mu lutalo tulwana. Asaasidde abazadde olw'okufiirwa abaana baabwe babiri okuli Humphrey ne AK47. Abazaala Mayanja Humphrey, taata kitalo nnyo, maama kitalo nnyo, kizibu nnyo, kiruma nnyo omuzadde okutunula mu ntaana y'omwana. Waakiri tugamba nti kyandibadde kale abaana ne baziika bakadde baabwe. Gerald Mayanja, kitaawe w'omugenzi, ayongedde okwebaza emikwano gya Humphrey gy'ayogeddeko ng'egya ddala. Ebizibu byonna bye tubaddeko ebyenzijamaze nga mulwadde, bakwano be ab'ebweru n'abaawano batubeereddewo nnyo. Amyuka omwogezi wa National Unity Platform Weasel Mfumbiro ayogedde ku Humphrey ng'omuntu abadde omukakamu atakkiriza ennyo mu nnono. So abadde omuntu asobola okugatta ekyo ng'ate era kabonera k'omwana omukulu aba alina obuvunaanyizibwa. So Humphrey tumufiiriddwa nnyo kubanga abadde asobola okutugatta bwe tulemaganye. Ye munnabyabufuzi Lubega Mukaaku yeebaziza famire ya Mayanja olw'okuba n'omukwano. Wonna we tubadde na buli we mbasanga lumu neewuunya Yosefu mu bivulu byabwe ebyo ebinene yannengerera enagadi oyo muzeeyi Mukaaku, muzeeyi Mukaaku, muzeeyi Luwa, muzeeyi Mabike Musembere, neewuunya gyesera kulaba ku balala bendeze. Abayimbi nabo bamwogeddeko ne basasira n'abooluganda. Fena tuli bantu tubasabire obusabizi Mukama abakwatireko. Mbadde nga mwebuuzaako ebiseera bingi nnyo, buli kayimba ke mbadde nkolanga nnyo kamuweerezaako wabeeredde Amerika awo tubadde nga tunyumya nnyo, so mbadde nga mwebuuzaako kuba music abadde amutegeera nnyo singa nabo muyimba. Humphrey afa ku Lwomukago lwa wiiki ewedde obulwadde bwa kkookolo ombyenda era ng'aziikiddwa okuliraana muto we AK47 yaziikibwa eyafa mu mwaka gwa 2015. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.